Omuzira mazira 2023 Ssabasajja Kabaka asimye amutongoze ng'omuzira Bazira bw'atyo Ssabasajja Kabaka asimye okwambaza buwemba ekyambalo ky'omuzira Bazira. Omuzira Bazira w'omwaka 2022 ye Buwemba Julius azalibwa era asibuka e Buddu. Basaba ne bannyabo mbaniriza nnyo buli ali waali tutandise entanda ya Buganda 2022. Bazira twagala okuzuula ani muzira omwaka 2022 nze Tamale Konde emigumu ennyo gye beeyambisa okusiba ku lyato ly'oku nnyanja giwe erinnya. Emigumu egyo giyitibwa check sound. Nakaana Sebo mukama wange emigumu egyo giyitibwa ensambo. nedda muwulya Sebo emigumu egyo giyitibwa emiiso. nedda Sebo emigumu egyo giyitibwa embwa. nedda kamulali giyitibwa ebika tewali n'omu afunye. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Jimpe Dumbi ne Toggo obugoba bubiri. Kikino eky'omukaaga tebuuseeke mu lulimi Oluganda oludda ku ntabaalo mulimu ekigambo kuwangukira. Kitegeeza ki? Kamuwulya Sebo okuwangukira okwewaayo eri omulabe. kituufu okwewaayo eri oli akulwanyisa. Neyanziza nnyo Sebo. Tugenze ku wookubiri. Ebula ekibuuzo kimu namba 7 ekyomusanvu. Ekibuuzo ekyomusanvu. Nnyonnyole mwe bakola omujungo ogwo mu bujjuvu. Sebo omujungo ogwo bagukola mu kasanso k'eddiba ly'ente envubuka nga njeru. Kamula ali wakasanke. Nedda. Kamula ali wakasanke. Luyinda. Sebo ente eyo eba ya lubombwe. Kamula ali wakasanke. Buwemba. Sebo gukolebwa mu mboobo y'ente ya lubombwe. Nedda. Kamula ali wakasanke. Kamula ali gukolewa mu nte nga nnume njeru ate nga nvubuka. kituufu akagoba kalamba. Neyanzizanyo muwulya. Yes Sebo. Kibadde kikyo bakitutte kati kino kyekisembayo. Yes Sebo. Kiryokya embi kye kiryokya n'ennungi. Yes Sebo. Olwo Abaganda baba boogera ku ki bwe muwulya? Sebo baboogera ku kitawuliro. Ekitawuliro obugoba bubiri. Neyanziza mukama wange. Mwana wattunku Wengi Sebo. Luyinda todduka gweddeezideriyo. Yes Sebo. Tulo okkalire. Luyinda ekibuuzo ky'ekisooka kiikino. Yes Sebo. Omugga mayanja gusibuka mu bifo bibiri eby'enjawulo. Bimpe. Seguku ne Rukungu. Kamulali. gusibuka Seguku mu Kyaddondo n'Ejjinja mu Busiro. Nakana Jude wakasanke. Mulya wakasanke. Nakana Jude. Nakana Jude. Sebo gusibuka Seguku
nejinja kalooli kati nakana tugenda kumuwa akagoba naye lwaki tugenda kumma Kamulali manvu yesebo kisoko kitegeeza ki sebo kwe kusekulira omuntu eddagala ekiro Kamulali wakasanke tebuseke Buwemba sebo yerabira ogw'okumufulumya ebweru ekiro tebuseke ekira wakasanke Buwemba mutuufu mu bwakagoba Kalamba kale Luyinda mpa ekibuzo kye kyokutibwa embwa oba endobeso Kamulali eyitibwa empenduzo oba enkolombojjo kakati ndowooza Luyinda olabye enjawulo mu njatula si nkolombozo naye enkolombojjo n'olwekyo Kamulali muwaka alina amannya ge bamuwa buli gwaluka gukyama mpaayo abiri Kamulali wakasanke wakasanke tumuyita ow'ekitala oba agw'emitanda nedda eriyo omulala ayambako si wa kitala wabula agw'emitanda oba ow'enkonokono kale kino ekibuzo kye kisembayo wano nkuumuzi agoogerwako Buwemba ekifunvu Kamulali wakasanke Kamulali nakana Judi Kamulali wakasanke Kamulali Kamulali akamome kitegeeza ekiswa naye ne Buwemba tujja muwa kubanga ekifunvu kitegeeza kyoze kama wange neyanzege abetegese obulungi bebasembera okay ekibuzo kye kisooka ku bibizo by'omusanvu ekisooka kigamba okulasa ku mpaawo kisoko naye kitegeeza ki ekisoko ekyo kitegeeza okunywa omwenge nedda muwulya sebo kwekwo okuleka ku omwana w'olunaku yamala ebibamba ebyana by'emmese ebikuza ebyembwa kale nno naawe weesigulenga ompa kino maliriza olugero akigudde mu ndira katonyeze era katonyeze koko eyingira enkootakoota katimbuulira akati ke basobozeka mu nkuba y'oluggi kaweebwa linnya kayitibwa akawaaniro nedda era kayitibwa envuba nedda kayitibwa akafumbi oba omufumbi Omuganda agamba nakazidde bamufuba nkanja obadde otya nakaana ddamu kino mu lulimi oludda kuyiga mulimu omuntu gwe bayita mwi oba omwi oyo yaliwa sebo ye muntu omuzizi w'ensolo nedda Mpuuga abuuza ku mpologoma Ssabasajja Kabaka asiimye abuuze ku musajja we Mathias Mpuuga Honorable atowe ekitiibwa bwe tunaamaliriza omuzira mu Bazira oba abazira mu Bazira bagenda okukwasibwa ebirabo byabwe tukkirize ndaba ekitiibwa Mathias Mpuuga abawuubirako kale mu kiseera kino bassebo ne bannyabo ayi Ssabasajja Kabaka siima basajja bo abawangudde omuzira mu Mazira omukungu Mike Kawoya Mwebe atukulembere mu mukolo oguddako ekiseera kino w'ekitiibwa Kamalabyonna wa Buganda alamusa kuna Musoke Amen omuzira Bazira omuto ye Anita Success Namusoke nga yeewangulidde ettaka ploti y'ettaka engalo esoma Mukairi Anita ekyapa kiikyo bamukwasa ekyapa kye twebaza banafu aba Home Connect Properties abawaayo ettaka eryo bw'atyo Kamalabyonna
Anita Mkwasiza ekirabo kye. Ate era owekitiibwa ekirabo kye era bw'atyo amukwasa ekyapa ky'ettaka eryaweebwayo aba Home Connect Properties. Maseruka bw'atyo awangalira Abu Dhabi. Mukama wange Ssabasajja Kabaka, tusaba osiime okwase Bazira w'omwaka 2022 ekyapa kye eky'ettaka nga kitundu kya eka nnamba, era nga ettaka lino lyamuweereddwa nga tukolera wamu ne bannaffe aba Home Connect. Nga mukama wange nsaba osiime era nkwanjulire Managing Director wa Home Connect nga ye Mayanja Charles Wanga, mutukolagane naye okutembeeta program y'Entanda ya Buganda omuva omuzira mu Bazira. Nsaba weeyanze maaso ga Ssabasajja Kabaka. Oyo mukulu akulira Home Connect Properties. Mukama wange Ssabasajja, omuzira mu Bazira w'omwaka 2022 ye Buwemba Julius azaalibwa era asibuka e Buddu. Bw'atyo Buwemba agenze mu maaso ga Ssabasajja Kabaka. Omuzira mu Mazira 2023 Ssabasajja Kabaka asimye amutongoze ng'omuzira mu Bazira. Bw'atyo Ssabasajja Kabaka asimye okwambaza Buwemba ekyambalo ky'omuzira mu Bazira. Ekitiibwa ekiri wano Ssabasajja Kabaka asimye okwambaza musajja we Buwemba ekyambalo eky'omuzira mu Bazira 2023. Omuzira mu Bazira agenze Buddu. Omwaka ogujja agenda Kyaddondo. Omuzira mu Bazira 2022 Buwemba Ssabasajja Kabaka amutikkidde engule. Nabwekityo bamutaddeko omunagiro gwe. Engaali zamwanguka eri Buwemba musajja wa Kabaka. Nabwekityo Afan aka y'ettaka Ssabasajja alikwasa Buwemba. Engaali z'omwanguka Buwemba nga bamukwasa ettaka lye eryaweebwayo bannaffe aba Home Connect Properties. Era bw'atyo check okuva mu Centenary Bank ya bukadde 5
obuweereddwayo radio ya Ssabasajja Kabaka Kyabasa. twagala okubebaza ab'okujja ng'ogibwa muti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.